Nkulamusizaako nnyo era gy'osinzidde oba ng'otuwuliriza bwe bali kwekuumira ku UG Update TV. Kaakati nno amawulire agali mu kutrendinga okusinziira ku byagenze mu maaso bannamityana kye baalaze ne kye baayolesezza okwagala okusapootinga omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu kyennyamiza gavumenti era ne kigitiisa nnyo ne kitandika n'ogikoza ensobi baagikoleddewa. Bino nno bye ngenda okuba nga nkuleetera nkutangaaze nkulage n'obutambi obukulaga engeri gavumenti bwe yatuuse okuba ng'etya ki ekyatiisiza gavumenti. Ngenda kuba nga nkulaga akatambi byonna ebyagenze mu maaso emityana. Speech Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawadde abantu b'emityana okwagala kwe bayolesezza emu ku byatiisiza gavumenti neekola ensobi esinga obunene. Olunaku olwaleero tukimanyi bulungi nnyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu atalaga mu bitundu by'e Mubende era ng'abadde asuubirwa. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako n'ab'ekibiina kye badde bategese ka radio station akamu okuba nga bagenda kuyitayo basobole okuba nga bateekayo ekigambo nga babaako ebigambo bye babuulira bannansi oba bannamubende. Naye gavumenti bwe yakiwulidde n'ekirinnyamu eggere. Kiki kye baakoze? Kye baakoze kyennyamira era kyennyamiza era kikanga era kyongedde n'okweraliikirira demokrasiya agenda mu maaso mu ggwanga. Kyongedde okutiisa bannansi engeri gavumenti gye handolingamu ebintu byayo n'engeri gyekwatamu ensonga zaayo. Ngenda kuba nga mbikuleetera naye oli ku UG Update TV kusinzira oba ng'otuwuliriza. Bw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV. Abali emitala w'amayanja mwenna mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Kakati gavumenti walabye ettutumu eryabadde e Mubende okwagala omukwano n'amaanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu ge yayolesezza. Yalowoozezza nti nno singa anamma Robert Kyagulanyi Ssentamu omwaganya okuwa speech eri mu bannamubende kino nno kyanimuyambako okuba nga amudifiitinga ng'agenda mu maaso n'omulemesa pulaani ze n'enteekateeka z'akoze. Kino nno yakirowoozezza nti nno omuntu singa akumma communication kitegeeza ki? Kitegeeza by'oba oyagala okucommunicatinga eri mu bannansi tebigenda kuba nga biwulikika. Kati gavumenti ye pulaani gye yalowoozezzaako ki kye yakoze? Kakati kibiina kya National Unity Platform kyadde kitegese ka radio station akamu okukyamayo okusobola okulaba nga bateekayo ebigambo eri mu bannansi b'e Mubende. Naye muganda wange kye baakoze watali wadde kwebikka nsonyi tebaafunyemu wadde kafansonyi bagenze ku radio station Robert Kyagulanyi Ssentamu gye badde ategese okubanga agenda kubeera nga ateekayo speech ayogereko n'abannamubende ku exercise egenda okuba nga egenda mu maaso ku bigambo byagenda okuba nga ababuulire enteekateeka zonna ez'omukolo ogenda mu maaso engeri gye bagenda oguhandolingamu na biki ebyetaagisa. Gavumenti yagenze nerumba ka radio station yako nekasalako ku mpewo teyakomye okwo nekutula newamba n'ebyuma ebimu kubikozesebwa ka radio station yako akabadde kawadde Robert Kyagulanyi Ssentamu omwaganya okubanga ayogerako ne bannamubende nekakuulibwamu buli kimu ng'ekigendererwa kyakulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu obutawa speech mbannamubende ekikolwa ekyobuswavu ekiraga obutiitiizi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde emityana nga wa speech yakubirizza bannamubende okubanga beebeereramu basobole okubanga balonda bulungi nnyo okutuuka mu Uganda empya. Yabagambye nti nno bano abagenda mu maaso n'okutufuga baalubatu wabula mukimanye fe abaagala okukyusa eggwanga lyaffe tubakubisaamu enfunda nnyingi nnyo. Era n'agamba Uganda yeetaaga omukulembeze nga munnansi. Uganda yeetaaga omukulembeze nga kugamba amanyi ensonga z'abannayuganda ezibaluma era ng'abagamba nti basobola okukyusa Uganda empya. Era ng'agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni basobola omuwa omwaganya singa nakkiriza naawe ensi n'awaayo entebe mu mirembe bajja musonyiwa n'ebikolobero byakoze ku bannayuganda.
era ye kyabaakola aweeyo entebe mu mirembe. Wabula ku kigenda mu maaso n'ettutumu n'obuwagizi obugenda mu maaso mu kampeyini eno, Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyeyandikoze kiri ekintu kimu ky'okuwaayo entebe mu mirembe. N'asobola okuba ng'asonyiyibwa ebikolobero n'ebibi byatuusiza ku bannayuganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu by'emu ku bigambo bye yagambye bannamityana. Kati badde basuubira ekigenda okubeera Mubende kyo kigenda kubeera waasi. Kati kye baakoze kwe kulumba ka radio station kano okuwamba ebyuma byabwe, okubasalako ku mpuliziganya n'okutwala ebintu byonna transmitters zonna basobole obutawa Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagaanya okusobola okulaba nga presentinga ku ka radio station kano ekintu ekyakanze eggwanga. Ono gavumenti weetuuse. Ngenda kubanga nkwa ku speech ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ogyewulireko nkulage ne bannamityana essanyu lye baamulaze ekyatiisizza ennyo gavumenti. Era wenjogera gavumenti eri mu kutya singa kino kigenda mu maaso n'okubanga ettutumu lino ligenda mu bitundu ebyenjawulo, gavumenti kiba tekigikolera, kyongero gitiisa n'ogirabisa nti bannaggwanga baagikoowa dda. Batuuse ku extent okubanga ne poliisi terina kyesobola kukola okuggyako okuwerekera obuwerekezi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumuwagira agende mu maaso n'okuexercisinga activities ze mu bannamityana. Kati golowooza ki ekigenda okubeera Mubende? Mbwangu njagala nkuteereko akatambi olabe ettutumu obuwagizi obwabadde mu mityana. Nkuwe ne speech ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze eyennyamiza gavumenti, eyasinze okweraliikiriza gavumenti n'okutiisa okusobola okulaba nga bagenda maaso n'okulumbagana ka radio station akabadde Mubende, basobole okuba nga tebawa Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagaanya kupresentinga kiki abadde ayagala kwogera na Mubende. Oli ku UG Updates TV nyongera okujjukiza ku sinzo bango tuuliriza gwatana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Saagala kubaluyisaayo, njagala mbatwale direct ku speech ne ku ttutumu eri abadde emityana. Weerabireko. Kyokka gyali tebafa. Lengera namungi omuntu ali emabega, ono ali mabega kyokka ali maaso akubisaamu ali emabega emirundi nga 10. Kale musajja mukulu wa poliisi bonna onoobayita onoobamalayo mirwa nabo basekako, nabo banyumirwa. Balabe simayiro kiri kufeesi z'abasirikale, balabe bambi. Mityana eyogedde, Mityana has spoken. Olunaku lwaleero Mityana eyogedde, ezeemu n'oyogera omulundi ogwokubiri. Muva mu biri ebyaliwo omwaka guli, ate ku luno kisufu. Lengera abantu emisinde gye badduka bagende mu maaso. Mityana eyogedde baganda bange, abaana b'Emityana boogedde. Ayayayayayaya, lengera omukwano maama ku mulundi guno. Bannayuganda boogedde ku mulundi guno. Eyo y'embeera eriwo mu kibuga ky'Emityana. Abantu baweddeyo bajje beerabire ku pulezidenti waabwe. Baasuze babinuka masejjera olunaku olwajjo nga balindiridde omukulembeze.
oli Mityana bwetyo bweyogedde. Mubaako na buzibu kasitaba ku bukulembeze mu ddembe. Bw'aba mukulembeze mu ddembe tusobola omusonyiwa n'ebikolwa bye byatukoze. Naye ageza akyankalanye bannayuganda ajja kumanya badikiteta bonna bwe bamaliriza. So njagala mbeere confident, njagala mbeerera gumu baganda bange. Lwaki mbagamba bwentyo? Lwaki mbagamba bwentyo? Wetunya wano ndaba baana bato. Yemwe bannannyini nsi. Uganda ku population ya Uganda katino kambabuli ne kino. Kambabuli no kino mabakyenyuma nti mwekyali baana bato. Njagala okubalaga nti ensi yammwe etya okuva ku mwaka gumu paka ku myaka 19 mmwe wakati w'omwaka gumu n'emyaka 18 paka ku myaka 19 muli milioni 25. Olya okuva ku mwaka gumu paka 19 muli milioni 25. Okuva ku myaka 2 paka ku myaka 39 muli milioni 17. Okuva ku myaka 4 paka ku myaka 59 muli milioni 5 n'ekitundu. Kati ate bano okuva ku myaka 6 paka ku gyaba mu 7 bali just milioni 2 n'ekitundu. Abo tugenda okukanyanga obungi. So njagala buli kyemukola, njagala buli kyemukola mumanye mulwanira biseera byammwe ebyamaaso. Bamaama bataata mulwanira biseera byammwe ebyamaaso. Omuntu abafuga alina emyaka y'omumaaso egyo gye yatugamba, naye ebiseera bye ebyomumaaso yabireka dda emabega. Alese kitabani kye kita nsooka tulugunya kati agenda kuleeta muzzukulu. Abantu abo musobola okbeekakanulako, abantu abo musobola okbeewonya. Mbasaba temugwamu maanyi mukikole baganda bange. Lwaki mbagamba ekikole ekyo? Ate nene nsonga nkulu nsaba mumpulize nnyo wano. Lwaki mbagamba ekikole ekyo? Kubanga musobola okukyusa obulamu bwammwe. Ki kye tugenda okufuna singa tumalirira? Ki kye tugenda okutuukako singa twewaayo? Ki kye tugenda okutuukako? Ki kye tugenda okulaba? Bagamba bange tugenda kulaba ku Uganda empya. Tugenda kulaba ku Uganda ey'enjawulo. Uganda nga bannansi ne bagifuga. Uganda nga bakulembeze bannammwe nga bwendize nga pulezidenti Kaliwo nga pulezidenti Seneti Kanyaga Maseneti. Mugenda kirabako nga pulezidenti Munnayuganda, mugenda kufuna pulezidenti nga Munnayuganda. Nga mmanyi nti nyina weno kitawe weno asibuka eno wawawawa mugenda kifunako ekyo. Mugenda kufuna eddembe lyammwe, the real test of freedom. Osobola okwogera endowooza yo nga tegujja kuba musango, nga tokyalina musango okuba n'ennyindo nga ngazinga eyange, nga tegukyali musango. Tewali agenda kukwata mwana wa munne amutwale mu basement mbu amuyigiriza Runyankole, tekigenda kuddamu kubeerawo. Togenda kusanga baana b'abantu nga babasibye kubanga waliwo okwesimbawo ne bawagira omuntu omulala, tekigenda kuddamu kubeerawo. Tekigenda kubaddamu kubeerawo nga bakugobaganyiza ku ttaka lyo, era nammwe bagoba ku mataka gammwe basaba ekintu kimu kyokka, just marking ettaka wo weriri obeere ng'omanyiwo, terisenguka. Mu Uganda empya eyo mugenda kulaba ku nguudo ennungi baganda bange. Ezo triliyoni 5 ezibbibwa mu myaka 5, ezo triliyoni 5 ezibbibwa mu myaka 5 zisobola okuzimba enguudo zonna mu Uganda, n'olugenda ku luzzi ne tubiteekako kolasi ate ne wasigalawo ne balance. Baganda bange ezo sente Museveni zabba zagamba nti classified za security tulina bitawulo nawe tugende tulwana. Buli myaka 5 babba triliyoni 16.8, almost triliyoni 17. Ezo sente zisobola okutereza amalwaliro gaffe mu Uganda gonna. Mugenda kuba mu gavumenti empya gyenkulembera amazima ga Katonda okusanga ng'omukazi yafudde ng'azaala ebeera poliisi keesi, Dr. bambuulirizeeko kyekyabaddewo, kyamasanyalaze gabuddeko, ani akola mu masanyalaze. Naye
olunaku lwaleero tufiirwa abakazi 20 buli nnaku lwabazaala. Tikigenda kuddamu kubeerawo. Mugenda kuddamu okulaba okweyagala. Baganda bange mwe abato temwabirabako ne bano bamaama ne bataata bakinvimbi bamanyi ti train yali yeetoolola Uganda yonna. Mugenda kuladdamu okulaba ku train. Egaali z'omukka kati mwasigaza byumayuma babitema mu scrap. Mugenda kuddamu okulaba ku zi train.